Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakola tutunuulidde eddagala eriyitibwa akawuukiwuuki akalina amaggwa. Njagadde nkabalagemu abali ku LN256 akawuukiwuuki keeko akalina amaggwa oba akasekera akalina amaggwa keeko. W'osobola okukategeerera oba okkaawula kalina obukoola bumpi nga bw'obulaba, obukoola bumpi oba tugambe nti obukoola butono ke bayita akawuukiwuuki ak'amaggwa. Katono ate kali akatalina maggwa kaba kanene. Kati ako ke bayita akawuukiwuuki ak'amaggwa bwe katyo bwe kafaanana nga bw'okalaba ketegereze bulungi nnyo. Akawuukiwuuki ako kajjanjaba kugeza ng'obadde olina abaana balwadde ssennyiga ekifuba kibasumbuwa, osobola okukafumba bulungi nnyo ne babeera nga banywako. Ogattamu eddagala eddala nako n'okateekamu ne babeera nga banywako. Nga bw'okitegeera nti eddagala erisinga lyonna lingi liba lifaanagana naye nga lyawukana mu njijanjaba. Keeko ke bayita akawuukiwuuki akalina amaggwa, keeko kabeera katono nga bw'okalaba. Kaba katono, amaggwa gabeerako ku kati era bw'ogakwatako ogawulira gaba gakufumita. Okitegedde ke bayita akawuukiwuuki akatini akalina amaggwa keeko nga bw'okalaba bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.